so nso okwogerako nammwe ku baganda baffe betulowooza nti babadde baagala cards abantu badde tebaagala cards abantu badde babbi bubbi kitegeera kati aganaga ebigambo byali mu kwogera mbu banyimye card kambalage nti ngenda mu simamu NRM nzijeyo sente zange aganaga tabangako mu struggle aganaga kwagala kweyimiriza mu maaso g'abakulembeze w'abantu bakulu okitegeera aganaga tawagirangako people power abaddengayo tannamanya na saizi yanga temutuuka ng'ayingira struggle yaganaga tannamanya saizi yanga toja alina kwambala kati gwolowooza ki so waliwo abantu bemulowooza bawe mutebereza okubanga abadde mabega wammwe twabagamba wajja kuvangayo omu ku omu omuntu abadde ku struggle n'ogivaako tekitegeeza tekukyusa kibiina bw'okyusa ekibiina kiba kitegeeza obadde olimba ekintu ky'olwanirira nkugambye tekinnakyuka okitegeera zino kaadi tezigenda kuweebwa buli omu tagenda kufuna kaadi Bobi Wine nga yakatandika struggle n'abayimbi mwenna temwali mabegawe naye bwe mulabye ng'ekintu agenza akizimba kyeyongerako kati mwenna ne mujje mabegawe of which some of you are hypocrites abamu kumwe muli bambega you just want to backstab Honorable Kyagulanyi mwagala kumufumita fumu obo kitegeera abantu abasinga kumwe mutwonolera bwonoonyeza biseera kambabulira amazima bw'ojja munnu ojja mu lwakadi oyagala omanyikwe olw'okukumbira ebintu si byakuyimba nabagamba si bintu byakuyimba nti ogenda kuteeka oli oluyimba ogambe nti mujje twambale kati mujjemu engoye kati twebake ezo ze nnyimba zammwe ze mwamanyira bino ebintu si byakuyimba tuli ku nsonga za ggwanga ddamba tuli ku nsonga za bulamu bw'abaana baffe obw'enkya abasinga mu kimistikeninga abantu abasinga mu kitwala nti kyakuzanyisa naye bwe kityo bwe kiri tuli mu kwogera ku bintu ebigenda okuyamba bannaffe abali ebweru bavuddeyo batya okubanga akasente ke bazze nako kasobola okubayamba abeeko kye bakola bana ebino ebintu si byakuyimba kyova olabanga abayimbi babamye kadi abasinga lwa nsonga mwenyigidde mu bifo ebitali byammwe ebifo si byammwe kitegeera tulowooza nti ogenda kuyimba okitegeera omaliriza oluyimba kati eggatto lyokka lyoyambala tonnamanya na sayizi gy'oyambala yangatto abantu abasinga nze mbagaye mugenda mu NRM kitegeera because some of us have been warned bakedde kumponinga ku ssaawa 12 simama ejani sagala nakumanya obo kitegeera naye nze muntu omu live nkugamba kino nze byenjagala nga tebinnachukira kye kigambo kye mugambye ku simu I don't know the person who called naye ngambye wemba sisirisizza mu mwagwange I'm not safe but nkiddamu nga n'omwami wange yonna gyali awulira onookuza abaana kitegeera twagala abaana baffe babeere bulungi si bange bokka naye abaana b'eggwanga kubanga ffenna tuli bannayuganda tulina mwoyo gumu gwa ggwanga kitegeera nze ebyokumpooninga naliko okuntiisatiisa msimayo okubidde simaya ku poliisi sebinkwatako but what I want njagala ddagala mu ddwaliro twagala leero ezimbibwe nga bwelina okuzimbibwa si kukwata mbawo ne muziteeka wansi ku leero okitegeera twagala ebintu bikyuke twagala amasomero amalungi twagala eddembe mwe mulowooza lye mulina okitegeera lyakugenda ku biici eryo si eddembe lyetwogera kutwogera ku ddembe ng'owulira ddala wenyumiriza mu nsi yo Uganda is no longer the pearl of Africa nabagambye edda abaana mubagambye bagende bajja ebiwandiiko byabwe wonte tukyalina ddembe tukyalina kye tuli kutubuzaabuza na mbeera okufa kuzaalibwa lumu n'okufa lumu nze wemba waakufa nakkiriza nfe because I have been warned in fact n'omuvubuka eyakoze vidiyo eyo ebadde eri mulumbu yesimanya ki anti kaduuka asobeddwa has been warned on the same number ngambye oba okitegeera so muleme kututiisa tuli bantu bakulu bwemba nasiikinze ku kigambo kyange anti kaduuka seekyusa kyensiiba ngamba abakazi bannange nti onoomanya ddi nti abasajja bakukozesa bukozesa why don't you settle kyengamba abakazi bannange nti tewaliwo muntu atagenda kukusobya nga musajja lwa nsonga emu bali baana b'abantu abasajja bakakwebakako bonna era olemeddwa okuyiga n'olondako omu kati kyenziza ku bannayuganda bannange nti ku mbeera gy'ozonyigirizibwamu era tosobola kumanya kikye weetaaga onyumirwa nnyo okubeera ebweru ng'oli mu kukola bagende okugula batandika okujja abantu mu meesi ya covid bajjeyo omuntu omu Eddie Kenzo mukwano Eddie Kenzo awadde wandigiyeyo naawe n'ogitereka nga bukyali kubanga ffe ebijjukizo bano tukyabyagalawo nze ndaba buli kijjukizo oba kyokya bwokya twasaba ebipapula by'omukulembeze gundi nejja Makerere ne wajja kiba kitegeeza n'awali awadi wajja kujja kubanga ebijjukizo mu Uganda biri mu kuggwamu completely amasiro we bagoogerako ne bagwokya oba okitegeera so ebintu ensonga ngeezo zetutunuulidde bino ebintu si bya muziki kudda mu bbaala kunywa mwenge n'osaba eccupa endala bino ebintu bya bulamu bwaffe bwonna biringa bufumbo kitegeera lowooza ng'omuntu alowooza nti obufumbo bw'ogenda okuyingiramu bwe bukulembeze bwe tulimu lowooza nnyo akalulu kowe kalina okugenda
leka kutunula n'olowooza nti otegedde naye nga totegedde. Sente zigenda okugula nebezina obukadde 5. Obukadde 5 bungi nnyo kuggwa atannamanya mbeera gye tulimu wano mu ggwanga. Naye bw'oba omanyi embeera gye tulimu wano mu ggwanga obukadde 5 obanga alina obukadde 10. Muba mufaanagana. Lwa nsonga bajja kukwata n'ennyumba bagikuzimbira oba bagikuba male bagikwokyezemu. Bala abantu baagala kubalabisa bulabisa. Kyova olabanga when they tell me to meet me, I don't. Sisobola. Lwa nsonga mbamanyi bantu ba mululu. Woloza tebaŋŋambangako wentuuse. Tokirowoozangako. Naye oyina okwagala eggwanga lyo. Oyina okwagala ensi yo. Saasira omwana wo gw'olowoolezaamu okuba future. Wano tutuula ne tuyimba. N'ogamba nti nze njagala kubeera Dr. Sawa eno oli malaaya. We do opposite of the things we want. Naye nga lwaki lwa mbeera etunyigiza kubanga ne gwe bayita bonna basome teyakyali bonna basome tusasula. Ate tusasula sente nnyingi. That's why people are now going in private schools. Kubanga naga government tekirina njawulo. Okitegeera. Osasulira government school ng'olinga ali mu private. Ate nga education temala. Education eriwo yakubuzabuza. Then why don't you sit down and see? Namwe mwagalira tutandika okubagamba. Kimu ku kimu. Omuntu yenna asobola okukwata sheva ng'osobola okwemu ebyoya. You are old enough to decide for yourself. Don't let anyone challenge you with the words. Nakugamba nti embeera nnungi nga naawe ogiraba mbi. Mwayiga eno embuuza yammwe eyamuwa mwasuze mutya. Tuli bulungi. Mwayiga ekigambo tuli bulungi when you're not well, when you're not good, when you're not feeling okay. N'omuntu bwe mulaba ali ku kitanda akugamba bugambi nasuze bulungi. Naye nga mulwadde wa kansa omulaba okugulu kwa kutemebwako mulekera aweeyo embeera. Omuntu mugambe saasuze bulungi lwa nsonga. Nalabye baganda bafenga bali obuwata. Saasuze bulungi lwa nsonga. Mubeereko n'ensonga z'ojuliza n'ogamba omuntu nti ensonga bweti gye nnyimiriddeko. When you enter into struggle, kitegeeza you have come to struggle. It's like hustling. Tugezezaako tuhustlinge mu buli mbeera because we never taught to depend on anyone. Tugezezaako kubanga abaana bayingidde Arab countries bayingidde ensi batayingiranga mbawulira abantu gye babattira gye babatematemera ne basigala nga bagenda. Isn't that risking? Or risking ekyo? Okitegeera ku lw'obulamu bwo era n'owulira nga bagamba nti mubeereyo bikadaama temuyina makulu bisekadaama temuyina makulu. You are risking for your country because they are earning much from you. Ebisinga byonna by'olowooza nti bwagenda kukola miliyoni 2 be bafunamu. Otuuka ku kisaawe n'ebintu byonna biyitamu kilo oba 10 okitegeera ne babitoolako ne babiwa mu dustbin. When you're seeing ebintu by'oguza ne ssente zo bitwalira family bitwalira baana bo. Kitegeera ate ne bakusaba ssente ezibikulemesa okubitwala. And you are there complaining that the government is nice. You're telling everyone, bana Uganda nze njifuniddeko. Ogifuniddeko ebirungi oli muntu omuntu agala abantu baveyo nga bawera bagamenti bagifuniddeko ebintu ebirungi. Naye you are just a single person. You are just Eddie Kenzo. Just one. Nogamba nze omulembe gwa Museveni era muze simuyinaako buzibu lwa nsonga nze kwenfunidde ebirungi. You are one. Naye oyagala woba oyagala kukulonda oyagala otugambe ffenna tukulonde. Lwaki weerowooza